Akanyumo patampata pa akanyumo wonyomera sula munju akanyumo mama akanyumo wonyomera sula munju akanyumo patampata pa patapa patapa kasito uliro omusekera nyuma olumba nsanyuse mu Luganda omusekera nyuma engalabi. Lwaki nyimbi akayimba ako nessanyu ery'amaanyi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musibye mutya mugamba mutya banankyukakyuka mugyebaleko Allah ebalo bakuuma obadde okimanyi nti teri awagira Nuupu nga ddandala. Era baddandala bonna abaali batwesibyemu okimanyi nti ekintu kyagenda kibaboolera ne kibawandula. Tulina ddandala Joyce Baagala, tulina ddandala simanyi Kakande y'ebiki, yaani oyo mukyala simanyi ye Kakande bitya, tulina ddandala Mpuuga, tulina ddandala Gundyani, simanyi Abedi Bwanika. Abo baddandala n'abalala ekibiina kyabawandula. Nuupu tebeeramu baddandala. Olunaku lwa leero lwaki ntandise bwe ntyo n'essanyu eringi? Newankubadde tulina ekiyongobero mu ggwanga ekyokuba nti abantu baffe bawambibwa, naye era tekitugaana kufuna ssanyu kubanga n'afiiriddwa nnyina bwe baleeta emboozi esesa asobola okuseka. Obadde okimanyi nti n'afiiriddwa nnyina oba kitaawe asobola okuzza ku bbali ebyokufiirwa n'asooka awutamu kukuujaawo. Kaakati nno newankubadde ng'eggwanga liri mu kiyongobero, tuli mu mbeera ey'okuba nti tunyigirizibwa, naye tekitugaana bwe tufuna ekisanyusa ate kusanyuka. Essanyu lyenfunye lyeririwa. Waliwo baddandala babiri, Joyce Baagala ne Juliet Kakande. Babawadde nnyo pulatifomu okutambula ku buli leediyo ne zi TV nga baagala okwerwanako n'okusaabulula ebiboogerwako nti baakola amawano mu kibiina kyaffe. Waliwo kyekikyala Juliet Kakande. Nze nno ŋŋenda n'endaba omukyala oyo ali mu myaka gya mukyala atuuse okunzaala. Bw'aba tanzaala kale mwannyinaze gwe nzirako emirundi ng'ena. Naye ŋŋenda ne ntunuulira omukyala ono ku TV ne ŋŋamba naye abantu abawasa balina ennaku. Simanyi oba bbaawe mwami Kakande akyali naye. Waliwo lw'omutunuulira n'ogamba nti n'abawasa balina ennaku, oba kakati baani abawasa mu lujja lwono? Ekikyala kyonna kiri awo kinnagalaale aga naaga kikyogera nagaata. Mukyala Juli Kakande, ani yakugamba nti n'ekibiina kya Nuupu kye kikwetaaga? Juli Kakande, Juliet Kakande lwakuba nti Salakoti Juliet Kakande kyonna bakireeta mu studio mu kifo ky'okunyonyola ebintu ebitegerekeka kiddamu kwasama bannange ekikazi kyasamu. Kati oyo ye muntu gwe baalonda okugenda okukiikirira ab'e Masaka mu paliyamenti. Naye bannange Nuupu no yali etuleetedde ebingiringiri. Kaakati no tulina omukyala Joyce Baagala, ye yali amanyi nti byute ye egenda kwattrakitinga buli omu agende nga yeemasagga wano na wali. Mukwano mukyala Joyce Baagala, ogenda ozunga n'okuwoggana n'okwogera ebyekisiru n'obugwagwa, muno Nuupu ekuvunaana musango ki? Nyabo tuula wano nkubuulira omusango gwe tukuvunaana bw'oba togumanyi. Wateekebwa kakiiko ku paalamenti ng'olondebwa kibiina, era ekibiina ne kisalawo kikugjeyo maama bateekeyo ku mulala naye asobole okubenefitinga n'okusaavinga ekibiina nga bwe tuteekeddwa okubeera. Mukwano watuula n'empuuga oba mwali mu loogi oba mwali mu kisenge ki oba kwolwo wali okyaddewuwe nga mukazi we yagenze mu lumbe, kye tutaamanya ndowooza n'akugamba nti tovaayo. N'Abedi Bwanika mwenna ne mulemerayo n'empuuga, mwali mulowooza ekiseera tekiituuke. Mukyala gwe weerabira ekintu kimu nti oli munaku, wava ku NBS ng'ekikuleese at least osobole okwongera okwesitula mu byobufuzi ne weetemerako ettaka. Okumanya mukazi gwenze nakulumwa nnyo kubanga nakuyinamu essuubi
nene nemmanya nti enda muwoga ezaala abalungi n'ababi. Mukazi gwe wanyiza nnyo abantu. Wali badde nga mukyala Salaamu Musumba. Mukyala Salaamu Musumba ebbanga lyonna bbaawe Musumba wa NRM. Naye mukyala Salaamu Musumba yalemera ku ludda oluvuganya. Wallahi omukazi yalemerayo mukyala Salaamu Musumba. Naye kaakati gwe ndowooza Mpuuga bwe yakuwoomerwa n'akulimbalimba. Ekyokubiri, olaba omukyala Nakiwala Kiyingi, bbaawe Agre Kiyingi yalemerayo mu Democratic Party. Omukazi n'agenda n'asavinga gavumenti. Right now talina gyali. Naawe kyekyobugwagwa kye wakola wandirese Mpuuga n'akola emirimu gye egy'obubbi bwe, gwe n'osigalayo mu pate ne mwagalana byammwe nga tebiinawe bikoseza pate. Kati right now ogenda weewogganya. Kakati nze ate watugambanga bwe twakugambako nti Nuupu teweetaaga kaadi yaayo. Kakati ogenda owowoggana ki? Joyce Baagala ogenda owowoggana ki? Kino kijuli Kakande kyo tukireke kinywanywagavu Juliet Kakande. Ye nga bw'omulaba ali awo, she's an arrogant lady, ali awo tegamba shapeless. Atuubye atula mu katebe n'atuubatuuba nga kibalugu. Atuubatuuba nga kibalugu. Oyo ye tumuveeko tumwesonyi. Nze mukyala gwe wannuma nnyo. Wallahi wannuma nnyo Joyce Baagala. Because kaliyayo wajonoona. Ebyobufuzi wali obiyingira buyingizi. Wali ofunye wooyingidde w'otuula watuufu. Okwegadanga kwakuwoomera ebisinga byonna. Oba yali wali over excited oba kiki tewali akimanyi. Kati right now olw'okuba nti no muyina NBS, muyina ne bu CBS n'obu platform, leero muyina kino kisajja kyattu kikungu. Mbukati kyekigezaako mbuno kikuba ebibuuzo kikola kungu kye mugamba kungu tamanyi bye mwayogeranga si ye yabakyazanga. So n'olwekyo ffe katuwutemu ku lukaawa ku lwekyo, kubanga pulezidenti waffe yalengerera wala ne mwesunsula ne tuwona biddandala ebitalina magezi kamala okunywa ku mazzi. Nuupu ku ntikko. That's why I will never disappoint my president. My president, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nja kukwagala, tujja kukwagala ebbanga ly'obulamu bwaffe bwonna. Abantu abo wabawa obudde. Right now obadde okimanyi nti okumanya abakazi bano babbi era basiru ekiteetaagisa nga tebeetaaga na kukiikirira yadde bwa kansala. Be bamu ku baginze ekiwandiiko ekiraga muno Joel Ssenyonyi yabakkiriza bagende bakiikirira oludda oluvuganya mu lukuŋŋaana e Kenya. Kino kijuli Kakande nono Dandala yennyini agenda yeekaza ono bombi nga bwe bagenda beekaza baddandala bano. Bannayuganda muyinza okuba ng'ekintu kino mwakibuusizza amaaso olw'okuba tulinawo ekyokuwamba edi mutwe. Naye abantu bano okumanya basiru ate babbi era akakundi kaabwe nga bw'okalaba keesunsulanga kaababbi, wallahi Allah oli wa buyinza okutusunsulamu ababbi bano. Baginze ekiwandiiko nga bakulembeddwa Anita Amongo n'abateerako omukono mbu Joel Ssenyonyi yabakkiriza. Wamu n'ekyo nga n'olukiiko olugenda okukiikirira ab'ebibiina ebivuganya gavumenti ate bataddeko wa NRM. Stupidness of the highest level. Mmwe eno revolution ejja basunsula yaleeta abantu baayo abapya. Revolution y'abantu bapya. Mmwe abanyumirwa okwegadanga, abanyumirwa okubba, abanyumirwa okulyakuzibwa, okulya kano na kali, mwenna egenda basunsula bakasuka ettale. Ffe tetugenda kufaayo ekibiina kya Nuupu ne bwe kinaaba ne ba MP 10 ne bwe tunaaba ne ba MP 2 solongazi tulina abo abatambulira ku mazima, amazima tegeekweka newankubadde galwayo. Tujja kuwangula, tujja kutwala gavumenti, tujja kutwala obuyinza nga pulezidenti waffe Kyagulanyi n'abo abanaaba bakkiririza mu nkyukakyuka nga y'amazima okusinga okubeera n'ababbi abangi, afazaali obeera n'ow'amazima omu oba babiri. Kubanga kati mmwe muli misota, muli nkwenge esekera ayengezza, muli nkwenge esekera ayengezza. So Katonda wa buyinza nnyo okulaba nga yatulaga enkwenge zino ng'obudde bukyali. So omwana wa Nuupu wenna, owa people power wenna, yisaako emikono mu maaso gambe nti alhamdulillah, Allah weebale kutujjamu nkwenge, weebale kutujjamu nkwenge.
Niye bannanga agakazi gano gaali gatubisa akatambaala. Nkwagaliza byonjagaliza sign out.